Mwanje ndi bulungi ogamba oti. Twagala otubulireko ku nsonga eziriwo olunaku lwa leero wa pasita Yiga ekawaala. Tulaba omwana jjenge ekintu kimutabuseeko ate nga mmwe abamu abasooka mu kintu kino mugenda muyamba mutya? Tujja musabira, tusaba busabi Katonda amutaase situation eyo ate amulungamye amuwa ekituufu ekyokukola, kubanga Katonda bw'akuwa amagezi akuwa ekyokukola. Anti kati jjengo kojja Kimbo wagamba abanja jjengo miliyoni 6. Ate abanja bamuwakanya, abanja yenna nga complaina nga abanja tebamuwakanya, kituufu asobola okuba abanja naye bagende mu nteeseganya awo okawabulawo negotiation kubanja obukadde 6 nti kati oba tuyagala tukole tutya, kubanga naye oli asobola okuba nga tazirina kaashi naye ebyo ebyokubanja biba mu negotiation okitegeera, kubanga ate ekyannomye nti gye beewolera tetwaliyo okitegeera, naye ate bo baavuddeyo ne batulaga nze ono yampola ate nange ona mmanja. Kakati bwe mubanga ebintu mwabikola babiri nga tewaaliwo bantu lwaki mubissa mu public? Negotiation kyeyo ebeeganye okitegeera, so bateese. Kakati twagala otubuye gwenga Ojja Kimbo omuntu azze mu 2015 Ojja Kimbo wazze 2015 kati ate aba yakola atya, yajjanga business partner. Eyo TV bamukuba isoko girangira Ojja Kimbo wa Sheikh Umar okitegeera, by the way ne Sheikh Umar ye yasooka nako. Ojja Kimbo yajja luvannyuma nnyo nga Sheikh Umar aluddeko, kati naye n'afuuka n'atandika okukolagana ne pasita Yiga okitegeera. Kati bwe bakolagana ennyo ne bafunamu n'omukwano nga osobola okugamba wano nnyigiriziddwamu nnyambaako wano, nange wano nnyigiriziddwamu nnyambaako wano. So ensonga lwaki naye si omu ku batabakanira ebintu ebyo, si be bakola ne pasita Yiga. Ekintu kino kijja kitya okubeerawo gwe nga amanyiko okutonotono? Ekiri wa TV kyaki kuba byonna byonna biraga nti Ojja Kimbo wabiinamu omukono. Kyaki emmotoka asobola, kubanga emmotoka nnyingi nnyo ze yaleeta ekawaala awo ziwera n'ennya naye nga beebalamu program. Mpa emmotoka zino, emmotoka ngireese yaleetako ne TX awo ne beebala, kati ye yakolanga nga yabanja. Eva ebbanga lyonna Ojja Kimbo yakolanga nga yabanja. Kati so okutandika kw'ebintu ebyo n'okugula ettaka awo byalimu pasita Yiga ng'omuntu Augustine ne Maggie Kayima okitegeera nti Maggie Kayima ono yazannyanga loolo nnene mu kuleeta amagezi ate nga baakolanga aba, kubanga Maggie Kayima yajja awo mu 2007 kati ate we yajjira nga kkanisa ekyali eno ku kkubo wansi ewali amafuta, kati prosesi z'okudda wali zonna Maggie Kayima oyo yabirimu. Kati mugenda kukola mutya kyetwagala okumanya nti anti nga nze bwe nkugambye nti nze nsaba bo nga bo bateese, ffe nga ffe tetulina kyakola, kubanga era omugenzi bwe yafa ffe tetwategeera awo nti awo tetulinaawo kaffe, kubanga n'okuyimba obuyimbi omugenzi ng'afudde ekivvulu bakisitoopinga, abayimbi abamu ne bakuba n'ebikonda awo nga wodde era zivudde waggulu eyo. Kati kitegeeza nti abaddawo bo baali tebakyayagalawo muyimbi n'omu wadde n'ebyokuyimba nga tebabyagalawo. Kati ffe tetulina nsonga lwaki ebyo ensonga ezo tuziyingiramu okuggyako okusaba obusabi Katonda abalungamye bombi ababiri, kuba bombi tubamanyi tewali gwe tujja kwegaana, bonna tubamanyi. Ojja Kimbo wa bwe ngamba mbu simumanyi mba mukuusa, kubanga n'ekivvulu nga tutongoza ABS ku Freedom City yali omu ku bakivujjulira ensimbi.
kakati omaze ebbanga ki nga toyogerako na Jjengo? Jjengo okuva mugenzi lwe yafa. Okuva omugenzi lwe yafa. Okuva omugenzi lwe yafa lwe twaziika. Nze lwe nakoma owuliza Jjengo. Shekumalo yavuddeyo n'agamba nti ekibonyaabonya Jjengo myaka. Kugamba emyaka ate yeeraga nnyo. Tawa abantu bakulu kitiibwa. Sheikh Umar bwe yagambye. Osanga simanyi kubanga nze ebbanga lye nabeerawo ne Jjengo awo nga omugenzi tannaba kufa. Saamulabamu malala. Jjengo oyo nga omugenzi tannaba kufa nga tubeera naye tubeereyo waggulu naye ku kalina. Katubeera naye tunyumya tukola ki, saamulabamu malala. Mpozi nga gajja after naye saagalaba. Naye nze mbadde ndowooza nti yaligezezzaako nnyo okukwatagana neba abeetaaga. Ge mazima abeetaaga naye. So tosobola kugamba nti bano taata wange lwaki yabeeranga nnyo, alina ensonga lwaki yabeeranga nnyo nabo kubanga balina we baamuyambanga ate naye alina we yabayambanga. So akkiriza akwatagane n'abasajja abo mu bulungi okusinga okusika nabo omuguwa. Okitegeera? Ate waba ng'ayogera nabo era ayogere nabo nga bakitaabe kubanga ekyamazima Andrew Jjengo akyali muto. Akyali muto. Bali bantu babadde bakolagana ne taata we era bamumanyi nnyo. Ajja Madina ya awandamulira agamba nti Nabbi Omukazi talina na kwogera ku kintu kyonna ekyekawala. Kati nze sisobola kuddira kati katugeze nti Madina aluyise lumbemu n'ataata esaalya. Madina yajja 2011 ebyekawala abimanyi. Bannange nammwe mutusaasire abamawulire mu buli yayimba ekawala nga mumutunuzaamu kamera. Abayimbi abamu bazze ekawala tebaamanya na kumanya nti revival band twasiibako ne ku njala. Tebakimanyi. Gwe Madina oyo ayomba mubuuze revival band yatandika mwaka ki? Yajja 2011 oteesa ki? Gwe wajja tutabakanye n'olwekyo toteesa. Kati bw'ogamba nti Mage Kayima katubale nti gwe gwali omutima gwawo kubanga ye bwe yava mu bandi era omukulu teyaddamu giteekamu wadde 10 lwe yasasika. Ogamba yalina ebisiraani. Ani? Ajati Madina. Ati nedda ngamba Mage Kayima bwe baayawukana ne Pastor Yiga. Ne Pastor Yiga n'alaba nga bandi tekyamugasa kubanga bandi yali agikoledde Mage Kayima. Okitegeera? Kakati tukkiriziganye nti Mage Kayima omanyize mbi bagamba bino bannamawulire teriyo ya promotingibwa kabwalo oba yateekebwamu ssente nga Mage Kayima tayagadde kubanga baataayagala era tebabateekamu ssente. Okitegedde bulungi? Nfuna bulungi. Pastor Yiga gwe yateekamu ssente nga Kayima yalagira. Oyo muteekemu, oyo musiriseemu aleese amalala. Kakati bw'abanga bakupromoting nga bibuuza balupromoting kitegeeza kwaliko amaanyi ga Mage Kayima. Mage Kayima ye yalagiranga tupromoting oli ono tumuggyeyo, tupromoting ono tumuggyeyo kuba bandi yali yiye era ye yali asinga sse ekawala. Okitegedde? Ye yali asinga sse omuntu eyalina service ey'olwokusatu ennamba nga yiye oba toyinawo omwepankirako. Kakati ebintu ebyo byonna ebisinga TV biki byonna byalimu omukono gwa Kayima. Otegeeza Mage Kayima byagamba nti essomero liri mutuufu. N'essomero yennyini ye yaleeta ekirowoozo, ye yali headmaster, yali asasula abakozi, ye yali akwasaganya ebya ssente zaawo. Era olaba bwe yavaawo Pastor Yiga n'alisengula n'alitunda. Kakati ebya TV birimu abaatandika Solomon, Pastor Yiga, Mage Kayima, Nabbi Omukazi ne Yasini Khan. Abantu bana bebo bannatema
kati bannalonda essaawa zino betwogerako bannalonda balina kuteesa buteesa nti oluzzi tulugogodde tutya okitegeera so baweerewo enteeseganya tetwagala tuwulire nti ebijja by'omusajja babisenze nti ebijja bya maama we babisenze kuba bonna baabaziika awo nnyo Kojja Kimbo wamaze kawaala awo yajja mu 2015 kati bw'abanga ali myaka 7 era manya nti naye ayina omukono gwazannyewo awo tayagala kubibba bubbi naye bamusasula ekyo kye bamubanja singa yali mubbi yabibbidde wali mu kufa naye asasulibwa ekyo kyabanjibwa oba bateesi TV ekyaliwo Kimbo wakyakolako zi program bebale mu program ebintu bisigalewo ffe kye twagala kuwulira nga Jjengo akyali bulungi bino mbyogera nti Kojja Kimbo wanaawe bw'oba gy'oli manya toli wa family yogera n'omutabani ono ng'omanyi ebintu bya kitaawe kakati bw'oba oyogera naye mubeerewo enteesiganya tetwagala mumenye bumenya ebintu ebyazimbibwa edda ate ne Jjengo okakkane Kojja Kimbo wanaawe osaasire ono kuba mutu mwogere naye mu nteeseganya ennungi bino mbyogera lwa mukama wange kubanga loloze yazannya nnene nnyo awantu awo wabeerewo kati nga tumaliriza omukulu asalinduga alina concert yagambye nti abantu bonna abaali baliko bandi bonna abayimbi bonna beyayimba nga nabe abayise mu concert ye yatudde funa kusuubira okubeerayo nsaba abantu bagendeyo bamuwagire kyekyo bagende bawagire Asalinduga kubanga muyimbi mulungi muyimbi munnayuganda muganda wange oba njagala tuli ba family emu lwakuba nti mulimu abalalulalu oba mu family emu temusobola kubaamu batayina kazooli mwebali naye ate baba bannyenaffe wadde olaba abamu batabukatabuka ku mitwe baani ne bewuuza naye tuli bandeetya so nsaba bannayuganda bagende bawagire Asalinduga bwe naaba ku olwo mu Kampala mwendi nja kujja muyimbireko tayina buzibu kubanga Asani yes